genda kunomya obulamo genda buntamya yo anem just steady black man SMX media nalo keep it locked. Atengera mbazungu oba mu nsi zino endala musango munene nnyo nga bwe mwagulaba naawe nti basaana okuteekako ban. Imagine. Now, Mwami Kyagulanyi answer ye yabadde nnungi nnyo. Yatandise abagamba nti he's been a product of so many chances. Ekitegeeza nti asobya ne bamwongera, which is a very good thing. It's a sign of growth. Ekitegeeza nti wali si woli kati ate era n'ensobi z'obeera ozitegedde. Kati awo wennyini wamaze ate n'oyonoona. N'oleetawo bulijjo nakyemalira. Museveni n'ayingirawo n'afuuka Museveni. Bobi Wine. Chembera mbagamba all the time. Sometimes ebibuzo ebimu bibeera bibyo nga biri personal. Kati guno musango gwe oguzza. Museveni si yakugamba oyimbeze ennyimba ze wayimba. Ayinza okuba nga yakufrustrating somehow. Naye ate gwe waziyimba. That is why we take responsibility. Ekyo kibaga nti internet doesn't forget. YouTube doesn't forget. Ekintu ky'otadde ebweru. Oba okiwadde nsi zonna kukirabako. Kati bwe batyo bwe bakukwata ne bakapturinga. Kati bakugamba wewozeeko chance bagikuwadde naye ero oyingizizaawo Museveni. Ako ka video ngenda kakuzanyira okuba gye katandikira paka gye kaggweera naye ensonga ekalimu eri sensitive ensonga ya Bobi Wine okuddamu okuvaayo okwogera ku nsonga y'Ebisiyaga mu nsi UK eyali yamubaninga okumalira ddala emyaka 10 nga kati baani baagimuggyeko era natandika okubeera nga addamu okugenda mu ensi. Bobi Wine yabaddeko ne interview gye yakoze ku nsonga exactly yamugaanya okubeera ebe yamuleetera okubeera nga bamubaninga okugenda mu UK yali Ebisiyaga era yavaayo. Bobi Wine alina oluyimba olutali lumu oba bbiri nga zivumirira okulya Ebisiyaga. However, ezo n'ennyimba aziyimba tanayingira mu byabufuzi kati atatuuse mu byobufuzi mentality n'endowooza ku bali b'Ebisiyaga ekyukamu ng'ekufoosingibwa singa gwe omuntu wabula mu perspective y'obukulembeze. Kati Bobi Wine alinganga akkiriza abali b'Ebisiyaga kubanga nabo baddembe nti ovaayo n'ofuuka omukulembeze tugenda gamba nze ndi mukulembeze musiraamu buli mu atali musiraamu yenna alina mugobe mwenensi buli musamize yenna alina mugobe mwenensi nedda waliwo ebikufoosinga okunitinga abantu owamu kaakati abantu interview eno bagitutte buli omu perspective eyiye nange kyenvudde nvayo nkolera story eno sobola ogiwuliriza kigambo ku kigambo lojja okubeera nga ofunamu ekyokuyiga. Interview yonna yeno nenga sinabera nga njikuterako bamika nkusaba subscribing tojja kubeera ngo missing updates naddala nga zino. Njagala tuwulize bulungi nnyo interview ya the president in waiting, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yakakola wano juzi ng'agenze UK. Njagala tugiwulize nga teriimu any bias. Mpola bit by bit ejja tunyumira nnyo. I want to turn to the fact that you are in this country now to talk about the film. You have not been allowed in this country for nearly a decade because of lyrics that you wrote when you were younger. What's changed? Why have you been allowed in? Well, I wrote the lyrics and I sang them and I took responsibility. These were homophobic lyrics. These were lyrics suggesting that gay people should be fought, should be beaten. I mean, do you regret those lyrics? Certainly we grow and we transform. I've always mentioned that I'm a product of very many second chances. And I want to be known for a leader that is respectful, inclusive for everybody. Of course, this is now the same thing that I am tussling out with General Museveni, who deliberately sponsored now the law that... All right. First and foremost, congratulations to Bobi Wine. Okuba nti kati osobola okuyingira UK nga tewali kikuganye. Omwami ono baali bamuteekako ban since 2014. Oluvannyuma lw'okuba oluyimba lwe baatuuma Bandem against the gay people. Oba gamba nti zaali homophobic. By being homophobic, it means that they were showing dislike and hatred again towards the gay people. Atengera mbazungu oba mu nsi zino endala musango munene nnyo nga bwe mwagulaba naawe nti basaana okuteekako ban. Imagine. Now, Mwami Kyagulanyi answer ye yabadde nnungi nnyo. Yatandise abagamba nti he's been a product of so many chances. Ekitegeeza nti asobya ne bamwongera, which is a very good thing. It's a sign of growth. Ekitegeeza nti wali si woli kati ate era n'ensobi z'obeera ozitegedde.
kati awo wennyini wamaze ate n'oyonoona n'oleetawo bulijjo nakyemalira Museveni n'ayingirawo n'afuuka Museveni. Bobi Wine kyembeera mbagamba all the time, sometimes ebibuzo ebimu bibeera bibyo nga biri personal. Kati guno omusango gwe oguzza Museveni si ye yakugamba oyimbe ezo ennyimba ze wayimba. Ayinza okuba nga yakufrustrating nga somehow naye ate gwe waziyimba. That is why we take responsibility. Ekyo kyebaga nti internet doesn't forget, YouTube doesn't forget. Ekintu kyotadde ebweru oba okiwadde nsi zonna kukirabako, kati bwe batyo bwe bakukwata ne bakapturinga, kati bakugamba weewozeeko chance bagikuwadde naye era oyingizizaawo Museveni. Mwami Bobi Wine, bw'ogamba nti oyimirira nnyo ku mazima era olwanirira mazima, olwo oluyimba gwe waluyimba, there's no doubt about that. Lulwo lyrics zizo ddoboozi liryo gwali mu video. Washekede. So awakagudde, that was number 1. Now kugamba, what's your take? Would you support or oppose the law? No, Museveni. What's your view of this anti-homosexual law? You say it was introduced to get at you, to get at the opposition, but do you support it or do you oppose it? It was brought targeting the opposition, and that means that anything that I say about that law puts not only me but even my loved ones in harm's way. That's why. So that's why you refrain from taking a position. So even if I were to ask you if you did become president, would you repeal that law? Kakato mzungu ogenda kumugamba ki? Kukaseera kana akuwadde chance naye Bobi Wine osigadde omugamba nti you would think twice about it. Tosobola kusala omulundi gumu n'obaga nti etteeka ndiyisizza. Wabula ate oga nti nakyemalira. Omuzungu omumanyi bannanga omuzungu alowooza. Muno mwaba akubulabulizaawo n'akubuzaamuko ku family genda akubuza ekibuuzo ekituufu ne museka n'olowooza nti ali mu kuseka naawe wa aba akubba magezi. Kati bebana abantu b'otambuliramu Bobi Wine bw'oyagala okukakasa nga bw'oyagala entebe ne weerabira nti entebe eri eno e Uganda era abalina okutuusa ku ntebe bali Uganda n'osigala ng'okakasa abazungu, olina okubeera careful na biki by'obagamba. Olina okubeera careful bw'oba oyogera nabo ate akantu k'akasunguwayira kakendeezeemu. Beera n'omwonyumyenga nabo kubanga we all know bw'obeera eyo obeera happy. Tutwala busungu eyo. If you were in that position, nga gwe mukulembeze w'eggwanga kyeyabadde ategeeza wandige nti Abaziyazzi mwetale wasa musajja muno mukole bye mwagala, live a normal life. Ng'ayina answer gy'ako expecting okukola kubanga kati obalaga nti oli nabo. Wavuddeyo munnange n'omukakasa nti that law was intended to crush the opposition, to make the opposition look unfriendly, most probably to the Western countries. Why, Bobi Wine, why? Neche chibuzo nacho President Museveni n'ayingiramu. Kati bw'obanga oyagala oyawukane n'omuzungu, mulage nti you're not in support of the gay people, LGBT. Mulage nti tobaagala. Bali banyiiga nnyo ne bw'oba oyina citizenship bakuzzaayo. Tulabye nnyo aba Nigeria, West Africans, omanyi bo balina egguma eryo. Simanyize nafuna obutuuze ebiki njogera nga bwe njagala bamujja mu public nga yalaze acts of being homophobic ne bakutwala just like that. So be careful Bobi Wine na biki by'oyogera ate era bw'oba olina kwedefending nga defending it at 100%. Don't leave out anything. Tell them the truth. Tell them what you felt at that time and what you feel right now. It is so important for you to make them understand that you are a changed person. Nebu yobero directing ere wa President Museveni. Ekitegeeza nti waliwo ekitali kituufu. Yeeyongedde n'akubuuza nti yo members of parliament bana aba NUP abali mu parliament be bamu ku bawagira etteeka eryo. Okyogerako ki? Wamugambye abamu ku ba members of parliament abali mu NUP bakolera President Museveni. Party, the National Union platform, voted in favour of the law in its entirety. Sure. But in my party, I have members of parliament that are working with General Museveni. Again, we've had President Museveni coming in. Why? Ebibuuzo bisatu byonna bigweredde ku President Museveni. Ng'ate bye bibadde eby'amaanyi ennyo okulaga abantu bano nti indeed you are a reformed person. Again, you failed us. You have failed your country.
kati kyembuuza ogenda tutunda otya mu bazungu ate b'otasobodde kukakasa nti oli nabo politics tonnamutegeera kyokka ate n'ekisingira ddala nti motion yennyini okutandikira ddala it was initiated by one of your own Asmani Basalirwa ye yalitwala mu parliament motion netandika debate netandika voting netuuka n'aba NUP nabo ne bavotinga nti omusezi bamukwata kakati omuzungu ogenda kumugamba ki kya NUP ekiga nti mwina aba MPs mu parliament ngate mweke nyini mwesunasuna mweke nyini mugamba mwalya kakati anagenda otutuusa ku ntebe tufunye ku bakulembeze ba opposition mu Uganda twalinawo Kano Kizza Besigye yali w'amaanyi Kifeefe yali w'amaanyi naye Kifeefe yaliisa abantu batono nnyo bane Bobi Wine oliisizza abantu gwe buli akuli ku ludda bw'ati abayalya buli omu yalya olaba otuuse n'okuswaza ba members of parliament ab'ekibiina kyo n'otuuka eri n'oboogerako ebigambo ng'ebyo gwe ataterekerako bya mu nnyumba wabaaki kale ssebo ne ba members of parliament aba NUP nabo batudde ssebo baasanyuse nti omukulembeze waabwe yagenze n'aboogerako yaboogeddeko ng'agamba nti mukolera President Museveni ekitegeeza nti nammwe bali mu kubakozesa bukozesa naye kasaawa konna bajja kubasuula muwulira temuwuliriza mwe mutuuka awamu okulonda simanyi bachairman NUP erina aba members abangi ne wesanga ng'ate ekibiina ekirala kyekiwiniza mbu abo baalya no ensonga baabazirabye dda anyway katusooke interview tugikomyawo subire kano kyewali gwe kanyiiziza bigambo bye si bigambo byange honestly ate nzisaagala nakusala bigambo kyovola mbeera mbateera moto to beat mulabe biki byenjogerako siniwe ensigadde ni generations ate yadde nja ateekubira side gwe batakosa nsobi gwe batatuma the unruly mama cheers them out peace.